obudde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti mbagambira ddala mazima nti empeke y'eŋŋaano bw'etagwa mu ttaka n'efa esigala nga bw'eri, naye bw'efa twereeta ebibala ebingi. Ayagala obulamu bwe afiirwa bufiirwe, naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno abwetegekera obulamu obutaggwaawo. Ampeereza angoberera nze bwendi, naye wajja okubeera. Buli aliba ampeereza kitange alimuwa ekitiibwa. Ebigambo ebimanyi lya Mukama waffe Yesu Kristo ono bikomye. Omwoyo omutukuvu gwe maanyi gange, omwoyo omukama gwe maanyi gange, omwoyo omutukuvu gwe maanyi gange, omwoyo omukama
Katonda yatwagala yawaayo n'omwana we n'akufiira ku musaalaba n'awaayo obulamu bwe. Abajulizi nabo baawaayo obulamu bwabwe basobole okufaanana Kristo. Ekyo kye tusabibwa nga ffe abalamazi ab'essuubi okusobola okutambulira mu bigere ebyabajulizi, ebigere ebyo ebya Kristo. Atugamba nze kkubo, nze bulamu, nze mazima. Ekyamazima kiri nti Yesu Kristo bwe yali nga tannagenda mu ggulu yatuwa era nga tatulimba ng'atugamba buli yenna ayagala okungolera alina okwevaamu yeetikka omusaalaba gwe akole ki? Angoberere. Tulina emisalaba gya njawulo, tulina amaanyi ga njawulo, tulina obusobozi bwa njawulo okwetikka emisaalaba. Era buli omu Katonda omusaalaba gwamuwadde ate yamuwa n'amaanyi ag'enjawulo okusobola okwetikka omusaalaba ogwo. Bw'owulira ng'obuyimba obuzito bukuzitowerere, Yesu Kristo yennyini yatugamba n'atugamba mwenna abakabiriddwa abasobereddwa muleete emigugu gyammwe gikole ki? Gireetikire. Awo nno olunaku olwaleero mu ngeri y'enjawulo tusoomoozebwa. Tetusoomoozebwa Yesu Kristo yekka naye ne bajjajjaffe abajulizi ab'omu Uganda abamu baali batu, abamu baali bakulu, abamu baali bafumbo, abamu balina abakazi bayitirivu nnyo, n'Obakristo ne basalawo oyinza okuba ng'olina babiri. Matiyamu olwo yalina bameka? Basatu. Naye n'akolaki? N'asalawo okugamba nti guno omusalaba gwennyina gumpitiridde. Oba olina 10 kiregeeza Katonda yakuwa n'okusobozaawo okukola ki? Okwetikka omusalaba ogusalewo. Amiini. Awo nno emisalaba yonna gyetulina Katonda yatuwa n'obusobozi, ate nga tulina okuddukira gyali. Tetusobola kwenunula okuggyako nga twesise Katonda, nga twesise ku ki? Ku Katonda. Abayisirayiri bwe baali bagalamaga bava mu nsi ey'e Misiri bagenda mu nsi endazaani, baali beetaaga amaanyi gaani ga Katonda. Baali tebasobola kwenunula bokka na bokka. Amagezi go tegasobola kununula, amaanyi go tegasobola kununula, obuyinza bw'olina tebusobola kununula, sente z'olina tezisobola kununula. Weetaaga amaanyi gaani? Ga Katonda. N'abo Abayisirayiri abava mu Misiri nga bagenda mu nsi endazaani baali tebasobola kwenunula. Baamala emyaka 430 ng'ate eggwanga eryani? Eggwanga erya Katonda. Baligambye ffe tusobola okwewalako, ffe tuli ggwanga lya Katonda. Naye baanyigirizibwa ne banyigirizibwa. Ate nga obwo bwe mulimu bwani? Bwa Sitaani, okutunyigiriza, okututeeka ku kisenge tuleme okusalawo ekyo ekyani? Ekya Katonda. Olaba munno nga ezze munyigiriza, Sitaani amunyigiriza, toseka. Bagamba tosekerera waki? Tosekerera akoze ki? Awo Misiri kubanga ki? Amiina. Ffe ffenna tuli mu kugezebwa, tuli mu kigezo kubanga tulina ki? Tuli balamazi, tutambula. Yesu Kristo yennyini naye mu lugendo lwe nga yeetisse omusaalaba batugamba yawe emigugu emeka? 3 is a perfect number. Ekitegeeza yagwa era yagwira ddala. Amiina. Yagwira ddala. Kati ekitegeeza mu lugendo lwaffe ng'abalamazi buli we tugwa tuteekwa okusibuka netuddamu netukola ki? Okutambula. Abajulizi ba Uganda nabo baagwa emirundi mingi. Abamu bafiira na ku kkubo nga bava e Munyonyo, abamu ne bafiira wali Kyabula, abamu ne bafiira mu kkubo omwo nga bagenda batambula okuyinja ki? E Namugongo. Kitegeeza mu lugendo lwaffe
tujja kugenda nga tukola kituko naye tulina okwesigaana Yesu Kristo naye yakubiruliisa kitegeeza obulamu bwaffe bwe butyo. Olunaku olwaleero omuntu yenna alamase ate n'amala n'afuna sakramenti na penteesiya yeewangulira indulgensiya. Indulgensiya kanti nnyonnyolebwe nti omuntu yenna ng'afudde nga yeddisiza bulungi bw'agenda mu ggulu ate olw'enkofu y'ebibi bye agenda mu kifo ekya purigaatorio okulongoosebwa asobole okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu nga taliko kabugu. Amiina. Naye omuntu afunye indulgensiya enkofu ey'ebibi byo esangulwawo. Amiina. Awo nno ne kamala kakutanda n'ova wano omaze ofuna indulgensiya Katonda n'akuyita kuba Katonda akuyita Katonda n'akuyita ogenda butereevu muki mu ggulu kubanga enkofu ey'ebibi bye beekoze ki ejiddwawo esangulwawo. Awo twagala okwesabira n'okusabira ensi yaffe kubanga ebikolobero na byonna ebigenda mu maaso ebisinga obungi bitulaga nga Kristo atali muki mulamu. Bitulaga nga Kristo atali muki mulamu. Ate ffe abakkiriza ababatizibwa funa n'omusubbaawa Yesu n'atusindika n'atufuula basaserdoti balaza ate bakabaka baba balina obuvunaanyizibwa okutukuza ki ensi. We have the obligation to sanctify the world. Tulina obuvunaanyizibwa obw'okutukuza ensi. Weebuuze oli musaserdoti omulimu gw'omusaserdoti kutukuza kati omukristo yenna afuna obusaserdoti mu batisimu alina obuvunaanyizibwa obw'okutukuza ki ensi. The world which you share, the life, the community in this life that you share, ekifo ekyo w'obeera w'okolera mu makaago gy'otambulira ekifo ekyo ky'olina okutukuza. Okitukuza n'ebikolwa ebirungi. Awabeera ku TikTok ennaku zino waliwo abavubuka abazannya akazannyo nga bazannya akazannyo balaga ekiri mu Uganda ate nga tugenda tutambulira ku ekyo ekiriwo okero najja abantu abababa naabo musajja najja abantu so si babiri si basatu buli omu n'abeera ku ekyo tuba tukyali awo noliziki bannange bamukutte sente zonna bannange okwera eyamba bannange sente bannange emmotoka bannange okubiga muntu ezo sente yazijjawo abadde n'atuuma. Ebigambo ebyogerwa bingi nnyo tuba tukyali awo Aseno tulina tubuukira mu bukizi buli kijja nga tukola ki nga tubuukira baba bakyali awo kutyate Champions League. Aseno balikoze eki tuli awo tubuukira buli kijja kyetukola ki tewali kyetuba mulamwa. Awo nebigenda mu maaso tubimanyi naye ffe abakkiriza ate tulina okubeerako ekyenjawulo. Mu biro byonna ebibadde bigenda mu maaso tulabirate abakristu mu ngeri y'enjawulo nga balina ate kyebateekawo ekyenjawulo mwagere bigenda muki mu maaso nga baagala okufuula kristu ti muki mulamu. Twali wano abamanyi ne bajja nga beebaza twebaza Omukama tutubadde bakusatu mu piriya ki
ne bakola ebyamaanyi abasene bagamba abantu nga batusomoseza naffe katubeeko kyetukola ki nabo kusande newedde bajja wano ne bayimba ne batona nyente mwabataliwo maaso waliwo naye nga nabo bebaza ki katonda waliwo ekyenjawulo kyebakola kubanga waliwo abalala abali mu kibuga bagenda bafuwakizera abantu babamalako emiki emirembe naye abasebe bafe abawa tubagwireko mu ngalo atekolebaakatonda batowana emyaka gyali ki mingi nnyo nga tebalaba kupimira ngiriki n'ekikopo amina kakati ensi erimu ebintu bingi naye ffe abakkiriza fe abalina okukyusa ensi gyeyina okulabamu ebintu mubasebe wano mwalimu n'abasiraamu mwalimu n'abali bakatuki obalaba bayimba naye mubasobola kuyimba naye nga bazze bagamba omukama tulina okukola ki okumwebaza amina okwo kwe kukkiriza okwo kwe kuyigiriza mutunuulire ensi ate mukyuse ki ensi mukyuse bali ababadde balekaana batandika okulowooza nti kati tulina okugenda mu ekerezya kwebazaanu katonda ensi engeri ebintu tukyuse engeri naffe gyetukola ki gyetugiwa emikutu egyenjawulo gyetulina tiktok abamu baagala okujja temutya kugendayo naye mukifo kyokulasitama ku tiktok kifo kyokweyambula ku tiktok tekayo ebyakatonda amini kyusamu otegeera ebyani ebyakatonda nowonofuna abafolowa bataana ojja kusinga oli alina 10 ng'akulyesaba amina wekuleko mu ngalo yakubeerayo naye ng'atekayo byani byakatonda kubanga yenyinimuka yetuyinza okukyusaamu ensi amini senga ffenna abakkiriza tukola bwe tutyo ensi egenda kyukalagamba bino byebifuna bino byetukola ki wano wewalayiki amina amina olwo esaliri ate twereemu okusobola okukyusa ensi byetwogerako byetukayanako ebitatusanyusa tukozese obulamu bwaffe eneyisa yaffe empisa yaffe obw'omuntu bwaffe okubikyusa mu ngeri yonna esoboka ensi esobole okubaako ekyenjawulo kyetegeera tetwagala mubbi tetwagala bujazi tulaba abafa natuyinza okwesanga baba basoma akataliiko obufuufu omubbi olwekulaba ngayagabesatu owulira erinnya nga lyamu kristu nogamba nti kati ono ajulira kristu oba asikiza abakristu tuyinza okwesanga mulamu waffe mu kifo ky'okumulisa ettaala z'abalala ng'ate tugenda tuzikola ki tuzizikiza omukama tumusabe obuvungu tuyambe tusobole okumulisa abalala ekisa okwagaliza okukolera obulungi okufaayo eri abalala ebyo byebikyusa abantu bwetwagala okukyusa abantu tuleme kwewaana na bigambo eddiini yange yesinga eddiini yange yeyasookawo ebyo bikulu naye ate okusobola okukyusa abantu bikolwa amini obula twesabira omukama atuwe ensigo eyo tuwulire mu ssomo eryokubiri ne muvaniri nti ensigo y'engano bw'etafa tesobola kukola ki kubala bibala ffe okusobola okubala ebibala tulina okukkiriza obw'omuntu bwaffe buffe oba katonda busituke mu ffe tusobole okubeera ekitangaala eki abalala basinga obungi bamanyi kyera okukozesa omusubaawo
naye musomesa wanayinza okubulira omusumba waguno bagulira gwali muwanvu naye ku kiseera obwegula ekitangala kugenda kukola ki ate kano kabonero ka kristu era nga tugenda okuza pasika ekiro batulaga kristu waka ekitambala kya kristu nekudamukya katonda yebale kwebaza katonda ekitambala kya kristu koze kize bwerabidde nemwadamu era omusasiro nti naddala ekitambala kya kristu nekugamba kya nga tutuuse ku wankaaki omusaseridoti n'ateekawo omusumba omunene ogwo buli omu n'akoleza ku ki ne tuyingira n'atuuka wano era n'alangirira ekitambala kya kristu ffenna nga tumaze okukoleza emisumba wajjaffe mu ki nti ekitambala kyaffe tukigabana ku kyani kya kristu n'ekitambala kyaffe tukigabana ku kristu yatulaga n'okusobola okuuma ekitangaala ekyonga kyabo tujja kwagala n'okutuusa n'okukola ki n'okufa n'okuwaayo ki obulamu bwaffe kino kyennyini omusumba waguno kyekugendamu omusumba wakugenda guggwawo gufa gukwerera naffe eklesiya kyava tusaba tuba tusoma emisa tukozesa nyo emisumba wagino nekola ki ekikwerera si biri eri amina kubanga bino bitulagira ddala obulamu bwaffe ti bwoba oyagala okujulira kristu kkiriza okwerere okugwerera okwo obulungi obwo bwoyitamu ate bwe kuleeta ekitangala abajulizi bakkiriza ne bakola ki ne bakwerera olakoze nekya emisumba wagino gyabere nabadde omusaayi amina kikwerera omusaayi gwawe gwakola ki gwayi naffe bwe tukkiriza okukwerera obwakatonda bisuka buffe tukyusa obulamu bwabaki bwabona buli woyamba obanga akolaki akwerera buli wodduukirira obanga akolaki akwerera naye ate togenda kukkwawo oba ebintu byensibiro bireme kutumalamu kubanga bwobukozesa olabanga ebikukwako naye ate ekitambala kya kristu kikola ki kisigala kyaka tukkirize tukwerere olw'obunafu bwe tulimu obubbi obwenzi obutaagaliza obululu ate ebyo nabana tetubyagala senga ngamba babbi mwandika ku mikono erino omwayagala kola ki abalala mwandika ku mikono terino naye ngaabaluga abamu bantunuulidde amina abituwalezija bananga anita abye naye nga naawobba kkiriza obulumi obw'okutaba musayirike naye ng'olulidde ki kkiriza okukola ku bibiri okudduukirira omulala obulumi obwokukkiriza naye ng'olulidde ki kkiriza okukkiriza obulumi olw'okujulira kristu osobole okuba ekitangaala eri abaki abalala twesabire nakuluganda kubanga kino tusobola kikola awakali maanyigaani Katonda tetusobola kikola okujjako nga yesu oyo atuwaliridde ono twesabire omukama atuyambe olwaleero nga tuvudde wano tuweere buto okufaanana bajjajjaffe abajulizi abaawaayo obulamu bwabwe omuliro omuvubuka omuto omwana omuto kizito omuto ne bamwerayirira ne bamuyiseeyo nga bagenza okutyaba enku nti kojja wakugambye munnange wekyowa nokuge akafuuka ne kakola ki ne kaganda kagamba nzija kuwaayo ki obulamu bwange esabira omukama yambe okujulira kristu tegulimu mitendera nikakati abasaanye okujulira kristu ebasaba kristu abo oba mujulire ffe tuli eno bafaaza abo bamujulire ffe tuli eno babishopu abo bamujulire ffe tuli eno mubajulizi n'abaganda
amina. Tunyoma n'abavubuka 99% balina ki bavubuka betubadde tulabawala aseno abo basobola okujulira Kristo amina ne bakyusa ensi amina. Tubeegalirira abavubuka kubanga bano bajjajjaffe abajulizi baali bavubuka bwaba basobola okujulira Kristo. Tumanyi nti ate mwe mulina ak'enjawulo mwenga abavubuka okutambuza ekereziya waffe wano mu Uganda okujulira Kristo mu Uganda birenjawulo nga mugaana omubbi mugaana omutemu. Abantu batta nga baagala okufuna, banyigiriza nga baagala okufuna, basanyawo nga baagala okufuna, ate bakozesa baki bavubuka. Lumufulufi nga bamukuba eriiso nakolaki baali bavubuka ngange oyo mumutereeze ne bakolaki baali bavubuka bakozesa baki bavubuka. Awo nno twagala amaanyi aga abavubuka ge balina ate bagakyuse bagase ku ludda olwaki olwa Katonda. Tujja kubeera n'ekereziya obw'amaanyi, tujja kubeera n'ekereziya wetweyagaliramu era ng'abajulizi ba Uganda bwe bakikolera ensi yonna kati ejaguza baki bajulizi ba Uganda. Ffe tetwagala nakutuuma amannya gaabwe neotuuka mu Nigeria alolibwanga Kizito Matiya Mululu abayitirivu nnyo mukama mirembe.